Olwaleero tukuza Sunday eya 24 mu budde obw'omwaka. Sunday ya leero omulamwa gwe tukulizaako tuviira ddala ku mulamwa ogwa Sunday eyaggwa nga ekereziya etuyamba okuddamu okujjukira nti ebbanga lye tuyiseemu ddene naye tuleme kwerabira nti omulokozi Yesu waali omununuzi waffe tuli naye. Sunday neya leero Kristo yennyini ayongera okitujjukiza ekyo naye ng'akituwa ate mu kibuuzo. Mwe mumpitaani mu bulamu bwaffe ng'Abakristo oba buli omu embeera gy'ayitamu Omukama tugenda tubaako ebifaananyi eby'enjawulo bye tumulabiramu era abasinga ne tutuuka okulaba Omukama mu kifaananyi ekimu ate ebirala ne tubyerabira. Abamu Yesu bwe tumulowoozaako tugamba Yesu omusaasizi, abalala bamanyi Yesu mukwano gwange, abalala Yesu mukama wange, abalala Yesu mulokozi wange. Ne bw'obeera otambula ebigambo bino ojja obisanga oluusi ku mmotoka, oluusi ku maduuka, oluusi ku sitiika ezimu. Naye Yesu addamu okutubuuza abalala tubaleke nga bwe yabuuza abayigirizwa be tuwulidde mu Vvanjiri. Abalala bampita Yowaana Batisita, Eriya, omulanzi akomyewo, abo tubaleke. Naye mwe mumpitaani, gwe Omukama omuyitaani. Ekibuuzo n'ekyo kirina okutuyamba okuddamu okutunula Omukama tumutadde mu kitundu kimu bulamu bwaffe. Kubanga waliwo mukwano gwange omu yalinga mu seminaariyo nga wakula nnyo entalo naye nga bamugamba naye gwe oli munafu, entalo owakula zaaki? Bantu bajja kukuba, lumu abantu bagenda kuba, naye nga atugamba kimu, Yesu yalwana entalo zange era ye obulamu bwe ngabira mu kuwakula ntalo. Omukama tumulindiridde kulwana ntalo ze tuwakudde. Nga tukuza nno Sunday eno Omukama addamu okutusaba tujjukire era tweyambe mu bulamu bwaffe, tuleme kukibuusa maaso nti ono gwe tumanyi ng'omulokozi ekyokubonaabona kitundu ku ye, ekyokubonaabona alina okukiyitamu ate ng'akiyiseemu naffe ayagala abamugoberera mu bitubonyaabonya, mu bitusoomooza, tusobole okusigala nga tumunywereddeko ate tutuuke ku ssanyu erya nnamaddala. Essomo erisoose likkaatiriza nnyo mu Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu yawulira, bwe yawulira Omukama kye yamugamba n'amugondera, era abo abaamunyigiriza bw'atyo teyajjawo ttama nga bamukuba, teyakyuka ku mabbali nga bamufujjira mu feesi. Bwe baagalula okukuba yeewaayo ne bamukuba. Ku lwaki? Byonna yabiyitamu naye ng'akimanyi Omukama ali naye. Omulokozi fe abasinga tulindirira omulokozi agaba ssente, abasinga balindirira omulokozi agenda okuteeka mu bulamu obw'essanyu, abasinga balindirira omulokozi agenda okuyisa mu bintu ebirimu okweyagala kwokka. Era bwe tutyo ne twerabira nti omulokozi waffe n'okubonaabona bitambulira wamu. Ebibonyaabonya bibeerawo naye ng'atujjukiza ne bibeera bibaddewo, bwe tusigala nga tumunywereddeko, bwe tusigala nga tugoberera Katonda, tusobola okubivvuunuka. Sunday neya leero newankubadde Omukama addamu otubuuza mumpitaani kyasinga okwagala, biri ebintu bibiri. Ekisooka, abamugoberera tuleme kwewala musaalaba, tuleme kudduka kubonaabona. Abantu abamu bwe batuuka mu bintu ebibanyigiriza Omukama bamuleka ne bagenda banoonya eddiini ey'amangu. Abalala bwe babeera mu bibanyigiriza beerabira nti Omukama ali nabo, mu kifo ky'okumusaba abayambe babivvuunuke ne baterebuka. Mu kuterebuka omulabe Sitaani n'abatwala. Omukama olwaleero ng'atubuuza mmwe mumpitaani ayagala tujjukire eno embeera eriwo ey'obulwadde tugirimu naye. Bwe tutaterebuka ne tusigala nga tumunywereddeko ajja tutuusa ku buwanguzi obwa nnamaddala. Obwavu mu ggwanga lyaffe buyitirivu
naye era asigala atugamba wadde we buli nja bayamba okubuvvuunuka muleme kunterebukamu. Ennaku zino mu ggwanga lyaffe ebyokwerinda ebijambiyawo ebiri. Owulira egindi batemye abantu bwe bati, egindi batemye abantu bwe bati. Tuyinza n'okwebuuza ffe Omukama yatwerabira nedda era addamu okutujjukiza newankubadde ng'ebyo byonna weebiri. Abo abamunywererako ne basitula omusaalaba gwabwe ajja batuusa ku buwanguzi obwannamaddala. Ate ekyokubiri, Omukama atujjukiza muffe ffennyini ataddemu abantu ab'enjawulo nga mu bo mwagenda oyisa omukono gwe atutuuseeko obulokofu. Tulina abakulembeze ab'ensi n'ab'eddiini mu bo Omukama mwayita n'atuyamba abo abandi badde batunyigiriza ne batufuukira eddoboozi ffe abatasobola kweyogerako. Abo ababeera batutulugunya bali ne batufuukira eddoboozi okukola amateeka agagenda otuyamba okutuziyiza kwabo abatunyigiriza batuvuunuse ebyo ebitusoomooza. Naye nno Omukama kino kyatugamba abo bonna bataddewo nga ab'okuyitamu obulokozi bwe okuyisaamu omukono gwe mwerinde. Muteege okutuukwa mwe musigale nga muwulira Katonda naye mukimanye bajja kubakuba, bajja kubasiba, bajja kubatulugunya, bagenda kubatwala mu makomera agamu gye tutamanyi na kumanya. Naye kyasigala nga agamba bwe tumunywererako ye ajja sigala nga atuwanirira, ajja kutuwanguza. Kubanga n'Omukama Yesu gwe tugoberera naye bye baamukola, omulokozi waffe naye baabimukola, baamusiba, baamutulugunya, naye teyaterebuka kubanga Omukama yali wamu naye. Ensangi zino tusaba ani ayinza okutuyamba? Emisolo giringa emisolo. Nawulidde waliyo n'omusolo ogugenda okujja ku ttanka z'amazzi. Enkuba nga buli lwetonya ng'ab'omusolo bayitaayita balabe okuŋŋaanyizaawo genkana ki bakuggyeko omusolo. Abasuubuzi ennaku zino beemulugunya, buli kintu ekiyingira bakipimira mu kiro kijjako omusolo. Ani agenda okutuyamba? Ffe be tusuubira nti balina okutuyamba bangi kati banyigirizibwa, abamu bali mu makomera, abalala batandise okuterebuka. Omukama kyatujjukiza Yesu akimanyi ebyo tubiyitamu naye ng'atulindirira bulijjo tusigale nga tumunywereddeko. Abo be yatuteerawo okututuusaako omukono gwe ogw'obulokozi naffe ffennyini abamugoberera bwe tunaamunywererako ajja bituvuunusa. Ate Pawulo omutume mu ssomo eryokubiri addamu okutusoomooza. Kyangu nnyo ffenna okuyimira ne tugamba nti tukkiriza Kristo. Omuzadde osobola obbanga buli Sande ogenda mu ekereziya oba obeera ewaka n'oteekako ne TV n'osoma nzikiriza n'ozibirira n'otuna eriiso erimu olaba omwana atagimanyi n'ogisoma bulungi nnyo, naye ne bw'onaagisoma ng'ate ewaka gwasinga okumokkola ye gwe ayita munne ekidomola oba embizzi nga ye gwe avuma baneiba, okukkiriza kwe kuba kubuze. Omukama kyatugamba okukkiriza kwaffe kuleme kubeera mu bigambo bugambo wabula ne mu bikolwa byaffe. Naffe ffennyini nga twetenda obukristu, mmwe abasawo, balooya, ba inginiya, kyangu nnyo okwambala sapuli ne kusiwukira ne kungulu. Kababeere ffe abasaseredooti, kababeere abasuubuzi, kyangu nnyo okwambala ng'olina emidaali nga 8. Naye okukkiriza okwo bwe kubeera obubeezi mu bigambo ng'abantu b'okola nabo tubateekamu kwagala, tubaweereza na kwagala, tubateekamu kubalaga nti obafaako ng'evvanjiri bwe tuyigiriza, amazima okukkiriza kuba kwa bwereere. Ffe abagoberera Kristo Pawulo addamu okutuyita tuve ku kukkiriza okw'ebigambo tugende ku kukkiriza okw'ebikolwa, tuve ku kukkiriza kwe twogera obwogezi naye okukkiriza kwaffe kwogerere mu bikolwa byaffe.